okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa, Mukama abawadde omukisa. Enkya efaanana bw'eti ne tubeerako nayo. Twagala okwebaza Mukama akulembedde nange nankulembera. Ne tubeera n'olunaku olw'enkya olufaanana bwe luti. Nga kya ttendo okusooka okwebaza Mukama. Nga kya ttendo akaseera kano k'owaddeyo tubeereko bye tuyigirako wawamu. Nga kya ttendo ky'olowoozezza mukwano. Ng'olowoozezza n'ekisinga obukulu. Nti nga sinatandika lunaku kamale purogulaamu yaffe eno ey'ensulo ey'enkya. Ntandika olunaku n'okuluŋŋamizibwa kw'ekigambo kya Katonda. Olusazeewo bulungi. Olowoozezza kisingira ddala obukulu. Bwe twogerera abamu badduse eddanga n'okusaba tebasabye naye ggwe ekyo ky'olusazeewo olonzeewo omugabo omulungi. N'olwekyo Mukama yeebale okusalawo okufaanana bwe kutyo. Tokoma leero. Sonyiwamu. Tokoma leero n'ennaku zo zonna obulamu butandike nga bw'otyo. Omuweerezaawo siri mulala nze Ssekanyo James, omuweereza w'ekkanisa y'aba Seventh Day lisangibwe Kasengejje. Bw'otuuka ewakisa mu ttawuni wennyini ku kkubo eryo erigatta ku Matugga jjojja okunsanga ekkanisa eyo weeri e Kasengejje. Mperezayo ng'omukadde w'ekkanisa era nebaza Mukama olw'okumpa omukisa nange okubeera omu ku baweereza be mu kkanisa eno. Weebale kusalawo okubeera ku purogulaamu yaffe eno. Kansabe nga tugenda okutandika ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku lwaleero tubeere n'okusaba. Mukama omulungi ataggwawo tukwebaza olw'omukisa ogufaanana bwe guti laba gw'otuwadde. Enkya efaanana bw'eti ne tugirabako. Tuluŋŋamye nno nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Oyogere gye tuli. Ensigo ze tusiga zibeere n'amakulu. Oba tugenderedde oba tetugenderedde. Naye tumanye nti ensigo ezo zirina amakulu mu bulamu bwaffe n'eri abatulaba kubanga tubisabye okuyita mwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kinajjukirwa oba obadde tokimanyi kino kigenderere oba tandika kigenderera. Twala ekyokulabirako naawe kye wali olabyeko nga tokigenderedde. Kye kino nti wali olabye ku firimu, wali olabye ku katambi. Bwe ŋŋamba firimu ndowooza kimanyiddwa oba muzannyo oba kaganuubira ku TV awo n'olaba ebintu ng'ebigenda mu maaso okuva gye bitandikira okutuuka gye bigenda. Waliwo ky'otunuulira n'olaba ng'oyagala okigoberere n'amaaso go ne gatwalibwa n'ebirowoozo byonna ne bigenda. Abamu ne mutuuka n'okweraliikirira ng'olinga alowooza nti abamu munyigira n'abali mu muzannyo ogwo. Abamu n'owulira n'obusungu n'okwatibwa obusungu naye ng'olaba bulabi firimu. Tegeera kino enkya ya leero nti obulamu bw'abantu nabo bulinga ka firimu. Naye nga tetunnaba kugenda wala kasooka tusome ekyawandiikibwa kyaffe. Mubuulizi Ensulo ey'e11 olunyiriri lw'e11 olunyiriri olw'omukaaga. Mubuulizi Ensulo ey'e11 olunyiriri olw'omukaaga waliwo ebigambo bino nti enkya osiganga ensigo zo n'akawungeezi toddirizanga mukono gwo kubanga tomanyi we ziri ku zo eziriba omukisa oba zino oba ezo oba zonna ziryenkana okuba ennungi. Ne mu bulamu bwaffe bwe tuba tutambula waliyo ebintu ebibaawo leero nga tomanyi bigenda bivaamu nja. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omulimi omutwe omukulu gugamba nti omulimi omukulu. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti omulimi omukulu. N'olunyiriri luno lutugambye nti gwe siga nga kiri ekyokuyiga kye twayize ejjo ekyagambye ti oli n'agenda ng'asiga.
naye nawano tegeera kino nti ono mulimi omukulu. Abantu bonna nga bwe twogera ku bulimi abantu basiga naye nga tebamanyi bigenda kubaawo. Ne bw'oba olaba kafirimu oyinza okukatandika bwoti nga tomanyi binaddirira. N'obulamu bwoggwe muganda wange wuliriza, musajja gwawo mpuliriza, nyaba mpuliriza, wuliriza bino. Leero tomanyi lunaku lugenda kwebikkula lutya. Kyevudde nakwebaziza tuwebale kusalawo oba walabuse otya. Mangu nnyo n'ogamba kansooke mu puroguramu yaffe eno ey'enkya. Ensulo ey'enkya mbeere n'ensulo enanzijukizanga obulamu bwe bugwanidde okutambula mu lunaku lwaleero. Siga ensigo yo. Enkya osiganga ensigo zo. N'akawungeezi toddirizanga mukono gwo. Kubanga tomanyi bwe ziriba kweza ensigo. Oba nnungi oba si nnungi. Oyinza okugenderera okusiga ate oyinza obutagenderera nga bwe tujja okulaba. Omuteesiteesi w'ekyokuyiga kino agamba nti nafulumye eggulu nafulumye ne ŋŋenda okusiga mu kalimiro kange ng'omuntu omulala bw'agenda n'asiga. Kabadde kamaze ebbanga nga bw'oyinza okulaba naye ndudde wano okusambulawo n'okusigawo n'ogenda n'osiga. Oyinza okusigawo doodo, oyinza okusigawo kasooli, oyinza okusigawo nakati ng'omaasawo maaso oti, oyinza okusigawo kasooli, oyinza okusiga nga bwe the moment ekiri nti oyina ky'osize. Era bw'oba oyina ky'osize oba ogendedde eri abatagenderera n'atambula, eri abantu abatali bavunanyizibwa n'atambula n'alya omuyembe n'asuula. N'atamanya nti wayise emyaka alisanga omuti oguli awo nga tamanyi nti ye yasigawo. Teyagenderera naye yasiga. Oba yayagala yasiga, oba teyayagala yasiga. Ne mu bulamu bwe tutambuliramu waliwo ebintu ebimu ebibaawo mu bulamu bwaffe oba oyagala nga bijja kubaawo oba toyagala era ne bibaawo. Binaabaawo bitya? Obulamu bwaffe tegeera kino kyenjagala otuukeko nti tutambula tusiga. Olinza okuyita mu baana abato n'obaako engeri gy'otambula omwana n'alowooza nti yeye entambula n'omusanga naye atambula agooma kubanga waliwo omuntu omulala gwe yalaba nga atambula agooma ogenda ogera obona ng'akaana katambula bwe kale. Ensigo omusajja omwe yayitawo obuyisa obwati akaana ne keegoma ne kagala amma nange nno nja kutambula nga gundi bakasanga katambula kagira kati. Waliwo nno n'ebivuuka ennaku zino bitambula empala ebiziseesitudde biri eno wansi n'obabuuza bano baabijjawa. Ziyinza kuba nviiri n'alaba omuntu omu ng'azisaze zidde eno n'obasanga nga bonabona ekyo oli kye yasiga. Oluvannyuma omuntu ng'asize bw'aba agenderedde ayinza ozituukako, bw'aba tazigenderedde ayinza obutafaayo kugoberera. Omuntu bw'aba anaasiga nakati asiga ng'ali kumukumu aba yeetaaga okulabirirwa n'okuddaabiriza n'okufukirira. Ate yasiga kasooli abamu ayinza n'okusiga n'ataddayo ne wayita bbanga n'alaba olabye ng'avuddeyo. Ekikulu yasiga. Ekikulu naawe osiga olina ky'osiga mu baana bo bw'okeera ku makya n'oba tazuukusa kutandikira ku pulogulaamu eno waliwo ky'osize. Ekiyinza obutabeera kirungi naye ate gwe okoze bulungi. Kavuna okulembeddemu amakaago n'ogati ffenna tutandikire ku pulogulaamu eno. Kale gwe ebyokwogera tobirina naye eno pulogulaamu enteekateeka weeri gwe tuulangaawo owulirize ojja kubaako ky'oyiga. Otandika olunaku ekyo ky'osize mu baana bo, ekyo ky'osize mu bulamu bwo kirina ekyenjawulo kye bigenda okukola mu bulamu bwo. Kale tomiisinganga pulogulaamu efaanana bweti. N'olwekyo ensigo zonna ezisigibwa zirina amakulu. Wadde nga nasize ensigo ezannakati ezirulako ezisukka mu 100 oba kasooli nasizeeyo mutono oba mungi mu bbanga lya wiiki oba mu kaseera akayinaayitawo wateekwa okubaawo ebimera. Bye watambuliramu wiiki ewedde biyinza nno okumera wiiki eno. Oyinza okuba waleeta obugayavu n'ogaana ogenda okukola mu wiiki eno ojja kwagala okulya naye nga ssente tewazisiga tewagenda kukola. Kati awo n'obeera otya? N'olwekyo buli kyokola mu bulamu bwo kikwatibwa katambi. Waliyo abakulaba, waliwo abeegomba byokola, waliwo abeyisaamu amaaso, waliwo abanaabikola mu kibaliga.
kankiddemu ekyo waliwo byokola ng'olowooza tewali akulaba naye nga waliwo yakulaba nga tomanyi nti akulaba ye bw'atuuka okukikola ng'alowooza nti akikola nga ggwe niye ng'akiwunzise lwaki olina ensigo gye wasiga n'ensigo eyo nga tomanyi enaamera enaafaanana ng'eno oba inaasingako n'olwekyo owooluganda kirowoozeeko mu kutambula kwange ng'oggyeko okusiga ensigo zino ze mbadde njogerako ez'omu bugenderefu gamba nga okugaba ebikitabo olinayo olunaku we luggwako ng'olina ensigo gy'osize olinayo ekitabo eky'eddiini olinayo ekintu kyonna ky'ogabye oba akapapula kalitulitya oba akantu konna oba okubuuzaako mu ngeri oba okuyamba n'obaako ensigo ey'obulungi gy'okoze kye nandikwagaliza nti buli lunaku baako ensigo gy'osiga mu bulamu bwo eri abaana baako ensigo gy'osiga mu bantu b'okolagana nabo bayo ekigambo ky'ogabana kati nga kino kye tuyigako wano buli ku makya naawe bw'omala okukiyiga genda okisige okiyigeko ne banno be mukola nabo eyo wadde bo tebawulirize byonna nga ggwe bw'obifunye n'ekyoba ofunyeeyo naawe genda okigabane ne banno ekyo nno ky'onoobugabanye ne banno kijja kukola enjawulo oluvannyuma lw'ekiseera oliraba abantu nga batandise okwagala n'okwanukula okukola Katonda kyayagala era tusiga mu bitali bugenderevu ensigo nkumu endala okuyita ne mu ebyo ebitubeerawo bwe tubeera nabyo mu bulamu bwaffe gamba nga ziriwa emboozi ze tunyumya n'emikwano gyaffe oba betumanyi oba betutamanyi oba essimu eziwaba oyinza okukuba essimu noyogera n'omuntu nze waliwo eyankubira essimu n'abaako byandagiro okukola naye nga nze byaŋŋamba sibimayinako nakanda mugamba nti owaayo okubya ennamba nkyamu ng'oli yayagala kyambiŋŋambe kyenva nasirika ne mbiwuliriza naye nga tebirina akakwate nange ne mu bulamu bwo wegendereza emboozi z'onyumya abamu mwagala nnyo ebyobufuzi abamu bibaviiriddemu n'obuzibu saagala bigendamu ebyo naye weekuume buli kyoyogera jjukira ekigambo kino kyoyogera kiba kikyo nga tonnakyogera naye bw'onaamala okyogera kijja kukuleetera ebizibu kate gwe wakyogedde tobawulira bano bw'aleeta akuma mu bantu omuliro tobiwulyangako ebyo mbw'oli awulira ebigambo by'oyogedde mu bumpimpi tiagenda okulaba ensigo gy'osiga yabukyayi nebakunywa olaba weeretedde obuzibu osigasiga nnyini ebisigo toyogera ebigambo eby'obubambavu tomala kubibala gwe bala ebigambo byo tomala gabyogera oli ne bwakusunasuna ne bwakusokasoka obanga agenzeeko mumanju otambula bwoti todda ng'oyo muleka lwaki ebigambo ebiyinza okuddira biyinza obutaba birungi lwaki golabanga wakunyumyamu obunyumya naye eba nsigo biyinza okuba ebyo nga byolowooza ngaebitali mu makulu newabawo akulikoodinga guno omulembe gwa tekinologi oli akulikoodingiraawo noweegaana ebigambo naye nga kusibu gwe wabyogera nga wali olowooza tebikola makulu n'olwekyo emboozi zetunyumya ebigambo byetunyumya n'emikwano gyaffe oba betumanyi oba betutamanyi essimu ezo wano oba waliwo emikisa gy'okusiga ku lw'obulungi oba olw'obubi mukwano enkya ya leero omulimi omukulu gwe mutwe gw'ekyokuyiga kyaffe buli lunaku obeera mulimi ekyokuyiga kyajjo kyatugambye tuli bakozi wamu ne Katonda tuli nnimiro ye buli nkya Katonda alina byayagala atusigemu naffe tubisigemu bannaffe buli nkya Katonda alina byayagala tutuukeko naye nga talina ngeri gyabituukako akozesa ffe ennyumba ye guno omubiri guno weŋŋamba ennyumba ya Katonda ayagala agukozese njogera ku mubiri gw'olina gwogwo oguzuukuse ku makya gw'otuziza mu ntebe omwo oba otudde wansi awo ze sifudde eyo naye omubiri ogwo nnimiro ya Katonda gikozese n'obwegendereza kubanga buli kyogenda okukola olunaku lwaleero kijja kuba ng'ensigo oba nnungi oba zinaabala birungi oba zinaabala bibi naawe oyinza obutamanya naye Mukama akwagala nti wadde nga tutera okuteeka essiro mu mirimu eminene
mu bulamu bwaffe. Bayibuli eri etulaga obukulu obuli mu kusiga nga tuyita mu mirimu gyaffe eyo egya buli lunaku. Enkya osiganga ensigo zo n'akawungeezi. Bw'wabadde mu takisi abantu n'obayigiriza ku Mukama waffe. Bw'wabadde ku mirimu gyo n'okola ebikolwa ebyekisa. Bw'wabadde onyumya n'abaana bato n'obabeerera wa kisa ne bakwegomba naawe. Ezo nno zonna nsigo. Bw'wabadde okolagana ne bakasitoma abo ng'olina by'otunda oba bakugula kuba naawe olina by'ogula, mulina ebigambo bye mwayogedde byatendereza Katonda nti ebinaavaamu binaagulumiza Katonda, oba byabadde byamampaati kulaga nga bw'ogaggawadde nga bw'otazanyirwako gw'oli kabezo oli wa mutwe mutawaana nnyo tomanyiirwa. Eri oyo omukazi agaa nze simanyiirwa tye nga nakubikulidde akamwa kano ojja kuntegeera. Tabeera gwe omuntu gwe tukeera naye wano ti balyoke bakwogereko nti tomanyiirwa ti ng'oyita abamu abasajja bayita abasajja kambwe nti nze sisaagirwa. Abeere mulala naye ffe gwe tuyiga omuyizi waffe omuntu gwe tukeera naye wano mu nsulo ey'enkya tumusuubira okubeera n'ensigo eziweesa Katonda ekitiibwa okuva olunaku we lutandika okutuuka we luggwako. Osiga nsigo ki? Tandika okubaako n'ensigo z'osiga mu makaago, ensigo z'osiga mu takisi oba yonna gy'otambulira. Siga baako ensigo z'osiga egy'okolera emirimu gyo. Baako ensigo z'osiga zonna genda ng'osiga naye ng'ensigo zakugulumiza Katonda n'abantu kumutegeera kubanga oli nnimiro ya Mukama. Bwetyo bwe twayize kubanga tomanyi oba z'osiga zina enkanankana obulungi. Ziyinza okuba embi ne zenkanankana mbi okakana nga bakuyisa amannya amabi. Nedda, tegeera ekigambo kino ti Mukama atwagala. Wadde ng'ensigo ze tusiga tuyinza okuba nga tetumanyi binaavaamu nkya, naye bwe weegatta ne Katonda osobola okusiga ensigo ennungi ezinaamuweesa erinnya ly'ekitiibwa. Awo nno katuvuuname mu maaso g'omulimi omukulu Katonda affe. Leero tumusabe mu bwetowaze awo omukisa ensigo zaffe ze tusiga mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu ne mu obwo obusigo obusirikitu nga buli bwe nayogeddeko obwa nakati nga bwe tusiga leero era na buli lunaku, naye nga buli nsigo gye tusiga ekigenda okuvaamu kiweesa Katonda ekitiibwa. Mukama atusaasire nga tukozesa ekyokulabirako kino eky'ensigo ezisigibwa, nga tukozesa ekyokulabirako eky'abalimi, nga tukozesa ekyokulabirako Katonda kyatuwa naffe mu bulamu bwaffe nga tutambula. Tukole ekisoboka ensigo ze tusiga zimuweesa ekitiibwa. Mazima ne woba gwe tomanyi binaddirira naye gwe weekwasa Mukama nga bw'okoze leero ne tukeera naawe mu puroguramu eno n'enkya n'ennaku eziddako, awo ojja kuba olina ensigo ey'amakulu gy'onoosiga olunaku lwonna. Naye bw'oligivaako puroguramu ate muna oliraba olyewuunya ng'obulamu bwe bukyuse n'abaana nga bagamba ne tetukyamutegeera muzeeyi, tetukyamutegeera mami, mwannyinaffe tetukyamutegeera ow'oluganda tutabudde. Lwaki? Balaba ensigo z'otandise okusiga si ze ziri ezaffe ez'edda oba wano ze twogerako eziruŋŋamizibwa Katonda. Mukama atukulembere, atuwa olunaku lulungi lutubeerere lwa mukisa. Olunaku lwa leero luleme kufaanana n'ennaku endala, naye twebaze Mukama akawungeezi nga tukomyewo nti Mukama weebale kubanga otuwadde olunaku olw'enjawulo. Kubanga n'ensigo ze tusize zibadde za mukisa okuva ku makya kutuuka akawungeezi. Mukama weebale otubeeredde wa mukisa. Weebale olw'ensigo ezifaana bwe zisobozesezza okusiga ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katusabe. Mukama waffe omulungi ataggwawo tukwebaza nga kyansonga bw'okkiriza okubeera wamu naffe nga tutambula mu bulamu, tulyoke tuyinzenga okusiga enkya akawungeezi n'ekiseera ekiddako kyonna mu bulamu, ng'ensigo eziza obulamu bwaffe n'ebigendererwa bikuweesa ekitiibwa. Abantu bwe banalaba nga akatambi k'obulamu bwaffe nga bamanyira ddala nti gubadde mukono gwo gutukulembedde okuva enkya okutuuka akawungeezi. Tuwa olunaku olw'enjawulo mu bulamu olw'omukisa ogutabangawo. Abalabi baffe bonna aba puroguramu eno babeere ba mukisa, bakomewo nga batendereza erinnya lyo olw'omukisa gw'otuwadde. Tusaasire Mukama
tumaleko olunaku luno n'emirembe kuba Yesu Kristo mukama waffe. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tujja kuddamu okusinkana, tujja kuddamu ebyokuyiga bino naye nsangibwa Kasengejje. Amannya nze Sekanyo James, omukadde w'ekkanisa mu kkanisa y'Abadventist e Kasengejje. Tusinkaneyo Mukama ng'atuwadde omukisa omulala. Bye bye. Happy day. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.